how are you doing? How are you, my people? Hope you're having an amazing moment. Welcome back from all your workplaces. Hope you're having a great night. Remember, this show is every Wednesday from 10 to 11 p.m. and this time around we're going to know what a girl can do at home. Actually, if you do not have tuition, you don't have school fees, what can you do? What can you help with yourself? And I'm with a crucial woman of God here with me, a resilient woman full of knowledge, and she's gonna tell us everything about a girl should do when she's at home. Hello, mommy. Hi, Sharona. How are you? I'm okay. Yeah, for this it is hot, it is shining, and then my eyes, I had to wear the glasses. Yeah, because of the sun. I can't look straight. Yeah, when the sun is already out. Hi, how are you doing? Banange tubabuuzaako mwebale kuba bulungi, mwebale kubanga mwekuuma abaana bawala, temwazzeeyo abamu ku masomero, naye ogambye anze sigenda fumbirwa kubanga sigenda ku ssomero. Osigadde wewaka, osobola okuyamba ku bamami, naye ate ogenda nawe kweyamba. Twagala tulabe ebintu ebimu ebyo by'osobola okubanga okolera ewaka, n'oyambako mami okunoonya school fees. Kubanga okusoma kuyamba gwe. Mami bw'aba tafunye, yes tumusabire, ne naye funayoko by'ogattakoko. Ogambe nange nagaseewo kano mami lwayo ndese emitwalo 5, ndese emitwalo 10. Biki ebyosobola okukolera ewaka bw'oba olina ennimiro? Ebintu ebimu byosobola okukola nga bamami. Mulimu ebintu ebimu, abantu abamu balima obutiko, abalala balima bingi. So twagala okubanga tugenda tulaba abaana abatunda obutunda. Is it okay for a girl like to go to the market and sell like matoke, sell passion fruits, vegetables to make money? Yeah, it is very okay because every person on earth needs money. Yeah, for different issues we need money. Yeah, actually women need money more because the girls. Yeah, girls need money more because we have a lot of demands. Yeah, as a woman, you have. But then you don't want the boys to see you in the market. No, it is okay when you go shopping. Actually, if you don't want men to see you shopping, maybe you send some other person, but you have to have your own money. Go and make the money. Yes. Wow. Well, I love passion so much. Okay. Yeah, that's why we have this. So beautiful. Yeah. Wow. And since I love organic, so I have the boys that help me out to do this work. Okay. Then for me, I come and harvest. Wow. And make juice at home. Looks very fresh. Beautiful. So yes. Nice. The girls, I think, have already started harvesting. I don't think they... Kati buno bw'obanga obwerimidde, of course yinza otwala time okubanga bukuze. Alex, butwala bbanga ki okubanga bukuze? Wow. Mwaka gumu n'ekitundu. Kati eno bw'eba ewera eka, omwaka gumu n'ekitundu tuyinza okugyamu obutunda nga bumeka mu eka. Buli lunaku osobola onnoga ensawo. Buli wiiki osobola onnoga ensawo. Ensawo y'obutunda eri mu ssente nga mmeka? Ensawo ya butunda. Now, ensawo y'obutunda okusinzira ku mwami gwe tubeera naye atuyambako okubanga naye abujjayo oba babulima. Ensawo emu ofuna akakadde. Kisinzira n'ebbeeyi omu oyinza osanga nga eri waggulu. So ogwo omwaka ogwinvestinze mu kulima obutunda si kyo. N'ofuna akakadde buli wiiki ensawo, buli wiiki. So wano tuyinza okugyamu wiiki singa mmeka? Exact. So kati bwe ziba nga twakagyamu weeks 2, ensawo 2, bukyalimu obulabo obulimu bukyali bungi, kitegeeza weeks 2 olina obukadde bwo 2. Bw'onooba ng'oggyemu wano ndowooza ensawo zisobola ovaamu 6-8 wano. So katubale nti ogyeyo ensawo zo 8, bukadde 8 oba tolina school fees? By the way, zino za mukazi, eno ssente ya kikazi. Omwami waliwo ssente z'atalina kumanyaako. Kati yaba amanyi obutunda mu bujje ne bumukamula ewaka ne mubunywa. Kumbe mwene Alex mulikola ssente. Ne muwako tayi, naye n'omugulirayo kessaati n'engatto ne suuti. Naga mukazi wange ssente azijjawa. Kumbe olimu obutunda. So abamu abakyala tuli busy. Sijja kulimba nti Susan nakedde nenzijja mu nnimiro n'entandika okulima. But bw'oba olina idea, then funa omuntu asobola nga amanyi ekintu ng'asobola okikola obutunda bw'obulaba. Omwami abubeeramu abulabirira
oyinza osanga mu butono nnyo obuyinza okuba ndowooza nga bufudde. So omuntu waba amanyi ekintu okikola akikolera, naye ate mube bamazima by the way abamu temusasula naye so ogenda laba abaana bakajja tetujjeeyo bungi kubanga si bwakutunda tulina ate bizinesi ogireka kyova olaba omwami gwe bayita Alex abadde atandise oga naye mami ate nga mu bujjayo bwa bizinesi so kati buno bwe kaba kanaakasero obutunda batunda bumeka nusu 100 kubanga nze sikyamanyi beeyi yaabo busatu 100 obutunda buna nusu 100 okay Alex abutwalayo katale mu Kampala obumu busatu awala buna so bw'oba otunda busatu 100 zino sente oba otandise school fees so ng'omukyala n'omwana omuwala maama funayo koka space olime n'abaana Aline mulekerawo okujjayo obutunda obwo bumala obwo obuleta obuse muno mugundi mujja lwala ekikeeto Lin jangu otekewa n'obutunda Stella okay muteke wano gira skati ogifungula obuyuuku good girl babadde baagala bulira mu buliri era akamu kasigadde Stella leeta obulala Stella akalala okay tuwalekedde so nga bwe tukulaze activity eyo esobola okukola Alex tweyanza nnyo tweyanzeega oyo mwami yalimu obutunda yakyasinga mu Kampala ne mu kyalo gye tuli asinga olimu obutunda ffe ne tujja ne tubulya kati agenza olaba nga twagala bulya lunaku lumu mulimu obulala naye abutugobyemu naye kyetwagala okulaga because tatukkiriza kubanga its business kati bwe tujjanga ne tulya tujjamu obukosa obutini obw'okulya ewaka atuwaayoko obutono naye sinsi bwali mu bwanga bwa business so buli lunoga ziba ensawo 3 obukadde 3 singa olwo buli lunoga that's every week atugambye buli week so buli week oba osobola okujjayo ensawo 3 bwe bukadde 3 Alex twongereko ku nnimiro tufune buli week obukadde nga 10 eyo sente eba enyuma twongereko so beans ebijanjalo osobola olima ebyokulya osobola olima waliwo abaagala okubijjayo tebagenda ate bifumba ngaye tetwagala bikalu Martha thank you for walking around yes so katuddeyo twagala twogere ku activities endala abakyala n'abaana bawala ze musobola okukola okubanga mu generatinga income eyo eriko school fees. It can be your tuition at campus. Like I said, you do not need to be in the garden to do this. Yes. You go to school and get that little money that you have, get someone who can do this for you. You just come and supervise. That's the way to go these days. You have to be in school, you have to be at work, you supervise, and then make the money. Nze mbera nnyo ku mulimu n'essaawa eza okubeera ewaka ojja n'olambula n'olaba kino kigenda kitya waliwo bumeka buyinza vaamu bumeka and of course bw'ojja byonna n'abantu abakoledde oyinza ogamba n'obagamba awali awatano ku 10 wammwe nammwe mugyeewo mutunde nga byammwe so you appreciate the laborers kubanga nabo baba bakoze